media yafetu kusensonga jajja nakku mama wange yakola ki ekyo kitusasobola kutuyita bw'okibaawo nga kyakusasula akitugane tukinoonye tukimuwe naye okuva omukazi bukyanga wamujja musindika bimusindikira okuva we yava eri myaka nga 8 gumanya bano omuntu okulaba ennaku kuva myaka 8 paka kati ye yali ayagala jajja yali ayagala mutabani wa wase mukazi mulala ate nga mutabani we aina mukazi mulala gwayagala era naffe kitutuukako wano ogenda olabanga gwena omukazi gweyagala naye ate balaganya gwokwagaliza nosalawo nogenda n'oyo gweyagala kati bwe yasalawo ogenda n'oyo gwayagala jajja n'amugamba bino nga babinyumiza kuba ndowooza nali muto nga sibitegeera kiri awo n'amugamba kale osazewo ogenda n'oyo ojja kiraba kuume ndowooza kitandika butandisi abaana ng'abaana balumbibwa ebintu ne bibatuga nga bibatuga bibagamba mumulina okuvaawo naye ate maama agamba ebyo si jajja abula jajja ye yayigiriza oli omukazi gwe yali ayagala abeerere mutabani we okubikola ebyo nome bwe baba wayawadi nga bagigabira abalabye ennaku nnyanga alabye ennaku matunia maama wo tutulia baganda bo nukaaba nukulanga kakigenze wala nukaaba mazika Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nze ne muganda wange abawala babiri musajja mulala kati nagenda nafumbira ewalala nafuna azaala y'abaana bwe yazaala y'abaana nga bw'onaakula bw'okula ofuna omusajja bw'okuzaala ofuna omwana gw'ogenda okukola ki oli waddembe okwewasiza omukazi gw'oyagala kati omusajja naye nagenda afuna omukazi gw'ayagala yeewasize maama ndowooza nga maama omuvubuka ye nga alina omusajja gw'ayagala ki omwana muwala gw'ayagala abe n'omulimu kyawula muwala mulenzi mutabani we oli n'amugamba nze simukwagaliza maama nga yagamba tinaganze maama mukazi gwange gwenjagala era ne babeera bonna ebbanga ne bazaala abaana 5 bwe babazaala namugamba naye ojja kiraba maama nga yagamba maama oyagira kukiraga obulungi bwakiragira kale ebintu byajjanga ne balubanga ne batuka ne bikola kinaye nga awo gambe bireka bya bulijjo nasooka natta omutabani naye yazaala omwana omu imagine omwana yali avuga taxi naye bantu avuga taxi zedo zimanyi nga bavuga ne bagaggawaliramu ng'omwana yagaggawala bwe yakufuna ssente omwana n'amutta omwana n'avaawo namugamba kale ate ekyo tugenda kiraba kitandika butandisi tulowooza engeri gyenze gye nali baire naye nkyali mutwongera si kuba nze nkulidde nesituti kwe nkulidde eyo waggulu amerikaz gye basooka okupangisa eyo nowe nkulidde nze nga tebinkwata ku baana bali balala omanyi oba omuto olutukano ga tebinkwata ku bali baana balala
ogakambireke naye obirabira ng'okuze nga tegwa ovunaanyizibwa gwe n'okuteekayo ovunaanyizibwa entandika ne babeera awo tulowooza biwedde kassa omwana ndowooza awewedde omwana we kasagwasi katukuze bano ne bano n'abatandikako abaana wano kuba mami yannyonnyoddewo nagamba naye abaana bano jjajja waabwe yayigiriza mujja wa mama wange oli wagamba jjajja gwe yali ayagala oli abeere naye yakola bino abaana bafa baggwawo omanyi abaana okugongobala bonna tebatunulanga ekitasaana bagongobadde baweddewo bali bameka ba kati kwasigaddewo babiri basinga bafudde baweddewo omwana omulala gwe twali tumupangira ebyebweru olwamanya nti tumupangira byabweru batutte ku basawo tendayika teri musawo gwe tatuseeko oyo lwamukomyayo waka byankuba limusuula mugundi mu muliro yenna najjenga byonna bigongobala nga takyategeereka takyali muntu oyo naafa nawaawo abasigaddewo bannange bw'otunuulira abantu bwe bafaanana natuuka ne ŋŋamba kuba kati kindize kyasiza okundeetera okutya mbadde namuze ku ssente bwange nga mbeera ne ssente ng'omuntu naye nazo kati zaawedde olaba gye obutajja transport yabuze leero ntambudde kuva wansi kusalaba gye mbadde nga ntambula mpolampola paka nokukeerewa ku Jaleeti mbaga nakyo kiva ku ebyo era mundowooza kiva ebyo kuba oli omukazi agamba ye talina mwana gwayagala kulabako kati ekiro actually akuba kiva mbuuziza oli nti amaaso tagamyose mbadde oli nga njogera ne maama mpolampola nangamba ekiro yabadde afudde yamutuza ekiro bw'obutwala omwana w'omusawo baba bakimanya batya siteri amanyi ogenda okutuuka okudda bwe mukomawo wabaawo ekituukawo teeka wabaawo ekituuka ku muntu ogwo mututteyo abaana bagwa n'ayirita neyeesika n'ayiriitira buna kati wali gye nsinza okuba nayo kale byonna kuba ndaba kati oli bwamu bwafa nga biwukira nga bateeka ku mulala omuwala nalyange bwe yafa kati maama gwe biriko kati bimuli bize yetakira mirembe bwe bimumala bwatta oli omulenzi omulala nebikwata naye yatabuse oyo ye takyategeera takyali muntu olinga bwolaba zombi ekyo embeera mwali bwe binaamu takitegeeza kati bwe mbanga nze omwana omulala gwe balinawo pozi ne bali bazadde kati musajja gwe yafuna nabo bagenda kuggwawo baveewo nze yali abayamba nenkwata emitwalo 2 gaago nenkwata mukole mutwale mu south bano mubaduse wano we wati nange sikyazina zo zaggwawo sikyatege simanyi omanyi okintu okuggwako myezi giri actually child byatandika ku birthday yange nga 10 October nga 15 October natandikira okumanya nti mu nsi eriyo ennaku eri serious tandika nayolezanga emmotoka era wetusabulemu yebuuziza kyekyakutu batebyamanyi tolina bwonyeza kunyonyera omuntu sente zalaga wano oli akulaba ojja mu bbala nobeera omunoonya naye nga byolina emabega eyo bingi sawa zino nyange tubiyanjulira abantu biteeke mu kooti y'abantu tulabe quest before media tugusa ensonga nkubuuzaako muzukulu wa Kabajja nti oli otya gyosinzidde okubeera nga tulaba tugenda mu kisiibo safe ekisiibo kyatandise tusaba n'abali mu ddiini ey'Obuyisiraamu tunywerere ku ddiini tusiibe tuleme okwekwasa ebirwadde abasobodde okusiibasiiba naawe obanga tosobodde kasembera ng'esobola okuba ng'etegeerekeka amumu asobola okulula ekyokulya mulala asobola okuba nga mulwadde naye tuleme okudoojinga okusiiba asitama naku bakyayagala kusiiba naye so tusabire ekisiibo ekirungi era mukiyitemu bulungi nawe gwe nawe najo oli mu ddiini yo tukulamusizzaako tuli quest before media tugusa ensonga tuleese omukulu ono yankubirako ku kasimu anyinyonnyolamuko eŋŋamba tuleete ensonga zino tuziwabe mu kkooti y'abantu tulabe oba wanaabaawo ekinaakyukawo mu bulamu batuteekamu akasente bannaffe aba Tamale and Sons bali awo Natete ku kizimbe okwali Central College batunda n'okugula ebintu ebikozeeko ebyewaka bikyali mu mbeera nnungi wena byagala okutunda tugeze bakoyinza okuba nawo ekitanda kyo oyinza okuba wenawo wardrobe oyinza okuba nga olinawo TV oba zi fridge
kawala kaddo bitunda batukire batamale abajja kuwa mwaka sente ali naye gwayagala okugula ebintu ebirungi balina ebipya ebikozeeko genda we Nateete ojja okubeera nga ate obisanga oba simu zawe ziri ku screen okuzikubeko omanye ebisingako awo bannaffe abakolera kanana abo mouthwash baga nti gwe wena wena tewanyizibwa n'endwadde ez'akamwa akamwa kano kabamu okuswa akabi amannyo go gaaguba wogasenya gavamu otusaayisaayi oteekayo ekyokunywa ekinyogoga oba ekyokya amannyo gakunyenyeera senyesa kanana abo mouthwash kasanga mu pharmacy n'eddwanga shops zikuli okumpi kakozesa ojja kubeera nga ate wejjusa tuli ne Kalungi Kalulu yes Kalulu nga siriwiranga Kalulu jeri munaye okay tuli kwa SBF Media tugusa ensonga nga bulijjo Tamale and Sons abagula awamu n'okutunda ebipya n'ebikozeeko ku luno bazere kuba mpya baleese fanicho wa buli kika awamu n'ebyamasannyalaze nga muno mulimu sofa sets eza buli bbeeyiyo ebitanda na buli kalonda yennawo mu kisenge dining tables ez'amalayo refrigerators TV sets cookers na buli kalonda yenna akozesebwa ewaka Tamale and Sons balina ebitebe bibiri e Nateete opposite Shell ne Mukono okuliraana Resort Hotel kati gwe alina kyatunda nga wakikwata bulungi obanga oyagala kwegulira ku bintu ebijja mu nsawo yo bakubire kati ku ssimu noti 75 not 66 ne noti 774 95 Tamale and Sons beboka abakyasinze mu Uganda mu byamasannyalaze n'ebibajje eby'omulembe Tamale and Sons your business solution. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa ne ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. tuli kwa SBF Media tugusa ensonga tweyanze batuteeka mwaka sente owa business mubawagire batutambudde naffe so Samuel bakubire ku kasimu onyonyonyola ensonga ebikutabudde tuvire ddala mu ntandikwa ddala ensonga eno eva kuki ensonga eno ndowooza eva ku kakitwaye nti gwandi yandibadde musajja ensuubira awo weeva ku musajja nti nze lwakwa nali muto ebisinga saabimanya nnyo byaliwo ebisinga ndoza maama yasinga obitegeera naye ntandise bitegeera kati nga nkuze nga babinnyonnyola nga nze buli kimu gwe kitunuulidde buli kimu kitunuulidde nze nnokola bwenti ntandika okumanya ebimu mpola mpola wadde ebimu sibitegeera bulungi naye nabiwa obudde ntegeereko bye nsobola otegeera bye nasinga otegeerako bye nasooka otegeerako kusooka kulaba maama wange ng'embeera etabuse nnyo kwe kutuuza ne mubuuza ne maama embeera eno kiki lwaki kino kiri bwe kiti ne bwe kiti kubanga nze nakula mbalaba ewa taata gye twabeeranga wadde yali step daddy wange mbeera nalaba teyali mbi kuba nze nalabanga ne dining nga dining sigimanyi awo kawuna awo nga ne dining sigimanyi naye nga weebiri ate nga biseera byadda naye nga kweganga olaba bulamu bwebu naye kyatandika kitya lwaki tuli bwe tuti nannyonnyola bye yannyonnyola ebimu sibijjukira bungi yasinga yayinza obinnyonnyola n'abituusa mama ye gyali maama gyali abeera saido maama abeera mu Nakifuma n'oyingira mu Ndeere bayitawo mayangayanga gwe mu kujjukira okutonotono ekyo yagamba yaŋŋamba jjajja azaala baawe gwe yayina step daddy wange yaleeta yatuusa yamutuusa ku mbeera eyo n'oli omukazi kuba ye kyali ye yali ayagala
jajja yali ayagala mutabani we awase mukazi mulala ate nga mutabani we alina mukazi mulala gwayagala era naffe kitutuukako wano ogenda olaba nga gwena omukazi gweyagala naye ate balagana gwewakwagaliza nosalawo nogenda n'oyo gweyagala kati bwe yasalawo ogenda n'oyo gwayagala jajja n'amugamba bino nga babinyumiza kuba ndowooza nali muto nga sibitegeera kiri awo n'amugamba kale osazewo ogenda n'oyo ojja kiraba n'akomaawo ne bakula ne bazaala abaana ne bazimba amaka gaabwe amaka n'amanene ng'obulamu butambula ndowooza ku kalika yayogera nti ojja kiraba n'atuuka ekiseera nga alina okukiraba ekiseera kyatuuka nga ewaka tewakyali mirembe kubanza obuzibu nze nalina nnyo eddalu lyali lingi mu buto nga sifugika era kyangobya bangoba nenva ewaka muzija taata wange yangoba naye natuuka n'ekirabo ekyangoba yali mutuufu kuba ekyangobya nagenda bankubako lumu bwe bankuba ne ŋŋenda mu gundi mu dduuka lye baali bakoledde maama mu garaji nensalasala buli nsawo ya gundi yamuceere kati muceere sukaali nga bazimiza bati nga zisamu giyita bwenti kati bwajja okubaako kyasina wasitula bwati ng'eyika buyisi baaba akankuba egyo nagyo baginyongera naye nengenda mu kisenge enjo kyobuliri kwe nga balina kungoba waka ku ddalu lye nalina obungi awo sasobola kumanyira bisinga kati naye kyemukunyumiza awo bwe yanyumiza naŋŋamba jajjaawo bwe yagaa nti bigenda tandika bitono ne bitandika nayigiriza kuba jajjange oyo ku bye nalabako mu buto bwange obwo jajja byo bamuleeteranga abaana abagira abatatambula nti simanyi omwana atatambula yagooma ng'abatambuza ng'era akugamba bugambi muleete ng'omutuuza wabeeranga abaana nga batambula bwesetuzi bati naye abaana nga batuka ne batanga akugamba mpaayo emyezi 6 ojja kudda omululu era ogenda omuno nange omwana atambula bwe twavaawo nze nenvaayo musenebe nenvaayo awo nenvaayo netandika ensi endala ate nenzija ewa taata mu kujja ewa taata tudde wali mami nga nnyumiza kiki ekyatuukawo awo naŋŋamba jajja yagamba nja kiraba naye kandege ntandise okukiraba kubanga ekiro ebintu bijja mu nju bisomba tulugunya abaana nange nyini ebintu lumunya nasibiwa nnyo budde era ŋŋamba nga bijja bigamba enju eno mugenda givaamu mujja kuvaawo wano mujja kukola kyera bwenjogera esaazi enju maka baagatadde ndooza emyaka nga 8 oba 10 emabega baagatadde amaka n'amanene aganyirira agafaanana baagata ne bagavaamu nga bitabuse kuba mama yalokokako asabye akoze buli kimu bannaaye akoze buli kyetaagisa mu nsi eno amataka n'agavaamu natandika okweyiya najja emukono eyo netuloza bikomyawo amaka gabateeredde omusajja gwe bali baagala jjajja nnyini mwana amwetidde afudde avuddewo tukwemba yabirabika bikomyawo tutambuza obulamu mu nsi bibaamu kuume ndowooza kitandika butandisi abaana abannyange baafuuka ekitategeerekeka kwa bazaala abaana 4 abaana batandika okulumbibwa ebintu ekiro kati mama bwe balumbibwanga ebintu mama kuba yali alokose n'agamba kanzi kabasabire n'atandika obbasabira n'abasabira naye era nga omanye kusaba tekumala ne batandika okugendako mu basawo ng'abaana balumbibwa ebintu ne bibatuga nga bibatuga bibagamba mumulina okuvaawo naye ate maama agamba ebyo si jajja abula jajja ye yayigiriza oli omukazi gwe yali ayagala abeere ne mutabani we okubikola ebyo naye era kitegeeza kibanga kyekimu nti jajjira onna abajajja bakwanza ekinuma baagana okundagira gyali wananjala mumutemako muto naye jajja akyaliyo gwe nyanga alabye ennaku kale nga abaana batandika batwala mu basawo ne babagezaako balabira ne bakola buli kimu abaana ne bagaana abaana ne batandika omu ku omu ogongobala nga bw'obawo ng'olaba nga bw'oli omulamu bw'otyo
otandika okukyuka kwenna omubiri ne gukyuka nga tukyali gwe tumanyi nti SBF ono tulaba yoyo ne otandika okugongobala engalo ne zigongobala emikono ne gikyuka wenna ng'olinga zombi olinga kiwemmene kuwulira totegeerekeka bonna abana batandika okugongobala bonna banna nga bwe baali tugamba oba bagenda ggwe eddala oba basuula eddala ekyo kiggwe tumanyi nti kale nakyo kizze kwatatuka mami yatukekise nakkiriza nti buli kijja kankikirize n'akikiriza abaana tebakomye ggongobala ne batandika okufa omukuumu wajja sibalina sikoseozi tebalina bulwadde ero twagendangayo nga buli olwo kuba omuntu walwala nolaba nga atabuse ekikusookera kyokisooka okufuna mu mutwe gamba kamutwaleko mu ddwaliro tulabe osanga embeera enaatereera naye buli otuuka mu ddwaliro nga bagamba tewali kimuluma tewali bulwadde tulina butulwala naye bw'omujja mu ddwaliro n'omuzza ewaka ng'atabuka sikoseozi agongowaza omuntu namukyusakyusa bw'ati omuntu atandika okukyukakyuka tebategereka tebakomye okwo kugongobala okufa ne kujja ebintu nga bibatuga kijja ne kimukwata kuba nze mbinakabirabako ndowooza mbira okukakasa okubirabira ddala nga nange embira etandise okutabuka nze omuntu yabeeranga ne ssente zange mu nsawo tezikyalabika kuba omukazi ye yagamba teri mwana wo mukyalo oyo agenda kuba na mirembe gugenda kulabako nga alina emirembe abasawo betambuddeko bagamba ekintu kye baabateekako jjajja waabwe alimala kufa oba omukazi oli nebaleka batandika okufuna ku mirembe era ekyo yagamba baliggwawo alifuna emirembe n'ate era kikulaga nti tekijja kukoma ku baana kubayaka bonna kufa kubanga oba ogamba nti baana saa zino wenzijidde awo nsangire nga mbeera kadde abadde ava nze mukubidde n'aŋŋamba era kati era munaye era kati badde ojja ssanga nafudde kubanga ekiro nabadde mu kutogevu naye nga bw'asaba bw'agamba aŋambye yasabe nga bw'agamba naye nze sijja kufa kuba mukazi musabi yayiga okusaba lwakuba leero alina kyaŋŋambye ekinewunsiza ŋŋambye kuba kati n'okusaba nsaba naye watuuka netuuka ne ŋŋamba kati nsaba ki sikyagenda ku kyaki nsabira waka kubanga nsabye ngenze mu kusaba ne buli lw'osaba ogenda okudda ebintu bikyankalana byongera kukyankalana embeera ekyo embeera SBF embeera mbi nno wantuukiddwa banoonya ne bagamba munyambeko ku kino kintabuseeko wekisingiddwa okunnyiga ne nga kintabuseeko kuba nti nze yali asobola okuprovidinga ne ŋŋamba nti kati maama gyali kuba embeera buli lunaku gwemanya nti bunaku waliwo ekibaawo buli lunaku olukya ku nsi wano waliwo ekirina okubaawo okakasuka nti biva kwoli gondi okujajja oba oli omukyala kozi byeyogerera era bijja ne bitikka byogenda mu basawo betugezunga badde sitaragenda nabo naye baba bagenda bulumu nagendayo nenkonfaminga njala kakasa ddala kituufu olanga embeera etabuse byayogera kwenakakasiza nabibisindika nga byogera ate ye kennyini yeewaana ng'ensi eraba nze kwe nava kinembagamba naye bannaye tekisoboka kuba kuzza musango nenga naye oba banansi oba nakola ki naye kasa mubeera nga mulyoka kuba kati nze kinsusseeko sikyalina yadde ebibiri byawa katugende nze mundagire waali kuba nze sikyajjukira jjajja gye yali abeera erugasi nkimanyi rugasi eyo ne sikyajjukira wa kuba naliyo balamuyitaani amanyi nakku lye mmanyiiko ddala sirimanyi manyi bali bamuyita jjajja nakku gwe muli oyagala kugendayo afuta kugendayo at least senga tewaliwo webayinza kukkiriza muntu n'okukkiriza bakkiriza ogenda obeeko gwojjako omutwe sekiwa omulala kikigamba kino kyenjogera okutta omuntu umala gyewalayo akkirizibwa okutta omuntu balumpe bambi kibayo wabayo asobola odumpa nga poliisi waliwo omukulu wa poliisi asobola okumpa olukusa mbadde nsaba olunzikiriza olumpe nga baganda bange tebanaggwawo bonna kuba tewasigadde waaba olowooza tegeze ogenza n'omugjako omuntu osobola ku nsinga oyina nsinze manyi bajja kunja kufa
kubera teyagenda sigala ku nsi nja kufa bajja kunzita oba bajja kunsiba bayinza obutawasitibwa muntu ninja kusibwa nganze omuntu. Taata wo gyaliyo? Taata wange gyali. Yagambawo ki ku nsonga eyo? Taata wange baayawukana ddala maama dda. Maama n'afuna omusajja n'essaawa zino omusajja baamuloga baamutta ne bakola bye n'ebyaliwo naye akanfuna omusajja omulala mbeereyo. Era mu bantu bensinga okwebaza mu nsi eno ababeereddewo nnyange oyo omusajja gwali naye mwebaza nnyo kubanga oli ekintu kyenjogerako tosobola kuba naye tosobola kukeera ku makya n'oba na munyanga yadde ennaku nnya. First of all ye musirise tayogera bigambo bitono nnyo naye ku bizibu by'alina ne ku nnaku gy'alina ku nsi eno tosobola kugumiikiriza n'oba naye tosobola tolina buyinza kukeera nti kambe naye kati ne muzeeyi nabimunyumizaako ne muzeeyi wange si ali obulungi ennyo mbeera nayo eri awo naye alina okulabirira ababe be alina ebyo yazaala bazadde kati ffe tukuze ffe tubadde bakama abadde ayambye nga kanoogo twenoonyereza ng'omuntu naye ate byonna biweddewo mu ddakiika mu myezi egya gye njogererako ebizibu bye nnaakalaba nze mu myezi okuva October nga 15 ku birthday yange kwennyini nze ebizibu bye nnaakalabako omirimu giweddewo kuba nali kola promotions kola okupa ebintu nenge nali nkolera Unilever Wonders n'ekyogero n'emirimu gyonna gyeddewo manye okutwala kuba baana mbatwala kati ngeyo ggulu nebagenda nefuna abaana ttiimu nenjireka eggulu neekola nenja nefunayo kuba kati eggulu nali Unilever nga ngikolera nga naabo bali e Masaka nawo n'abali e Kampala ku kyogero e Masaka bali ku gundi ku Wonders nawo manyi byonna okukola shortage nga sina bwe ngenda zisasula eggulu bakola shortage ya milioni 9.7 Masaka ne bakola shortage za milioni 6 ab'e Kampala wana abakyogero n'obulanga tolina kiba ogenda tandika kisasula baana benyini bwadde okozesa bajadde bazikola nabo bagamba birala ate nabo bajja kutuuka babanja n'otuuka mu mbeera nga tolina kyozzaako kampuni nga zirina kugoba mubi kyamala kala katambi asobola okukalaba muweereze obubaka ani yenna jajja obubaka bwenyinza omumuweereza bwaba akalaba bwe tuba tusobola okubaako kyetwogera kinjalo bwe musinga lwaki simanyi ba musinga nsobola okunyumya naye sisuubira naye kinjia kikambi mubuuze bubuuza yonna gyali jajja nakku maama wange yakola ki ekyo kitusasobola kutuyita bwekibaawo nga kyakusasula akitugende tukinoonye tukimuwe naye okuva omukazi bukyanga wamujja musindikira okuva we yava eri myaka nga 8 gumanya omuntu okulaba ennaku kuva myaka 8 paka kati jajja yazaala mama we ddala jajja ojjajja nako yazaala taata oli gwe yatta naye ono mukazi jasi yajja buzimaka naye oli gwe yatta yali mwana we yali mutabani we ate yazaala omu bw'ati konsi talina ku mwana mulala kati wakakasota nti yeyamutta kuba yamala omutta omuzimu gulinnya negulinnya negwogera buli kimu ekyaliwo ti kuba yatukanga ng'avuga abantu naye nga talaba natukangira ngafunye ekifo nga takyalaba netukafe nga nali muto naye nga maama kale maama abikunyumiza kati agamba nga tulowooza oba mirimu nga omanye ebiri mu mirimu yinza okuba babikola mu mirimu naye nga buzi banadde eka nga wayisenga biri byonna byawedde nga wabawo gwe bitulugunya gwe byogeza mujja kwata bukwasi kuba oveewo omwami tujja mutta kwate kuba oveewo oyo bubona ava mugana amaka tugamba mama bwe kiba kyekyo n'avaayo n'ate bwe yavaayo yagenda okuvaayo ng'omwana afudde ng'omutabani afudde n'alyoka avaayo naye twali tumanya agenda kufuna ku mirembe bweba wayawaddi nga bagigabira abalabye ennaku nyanga alabye ennaku tugendeyo ddi tumulabe maama oyo atunyumizeemu sibifo nabo ngamba kati tekisoboka mwe tugendeyo ddi manda nkonako kumande kumakya kumande
nyangala bennaku bannange bembagamba bino nyinza okuba nze mbyogera nga temubirabako naye bonatuuka kulwawo ne mubirabako essaawa zino zenjogerera kuba kati nange yaddamu wasikyamu essaawa zino ali mu kirombe kya Musenyu n'oyo omuto wange oyo yagongobala bali mu kusima Musenyu basobole okubaawo n'ekyokulya bafuneyo kinagendera ku muwogo gwe bali gwe basimba kifune enva ezinamulirwako kubanga emisana omuguli eri teridi ogenda kujja doodo teri kyogenda anaaki ana kwesi bifa media tuguse ensonga tujja genda tulabe ku maama na tubeere bulungi ensonga zino tomanya ng'omuntu ali eyo ensonga zino omuntu ali eyo nzo kubanga ensonga zino osobola okuyambako ku mukulu ono ng'olina ku magezi gonna gonna gosobola okumuwa omuntu alina ku magezi gasobola okuba asobola kufuna atya asobola okunkubirako wankubirako nampa ku magezi ku simu yange nampa ku magezi simu eri eti ya Airtel eri 0753 5 7 wanjisome mu luzungu eri 0753 57 8404 MTN eri 0766 50 89 57 naye baba yasobola okunyamba mu kino bamba nyambe kinsuseeko kyo kigenze bwe sikirabangako mu bulamu nze nno nandibaddewo bwenti okubanga omuntu olina ssente bya bulijjo abantu bangi tebayina bya bulijjo naye ennaku eri esuse ko bino byetulaba bino byetulaba abantu baga balina ennaku mugiraba naye kiri kijenjogerako kiralamu nze nasooka okugenda maama gye yali yafumbire gyafuna kati omusajja nagenda nentuukawo nga namukubu sente obutontono nendaba embeera nga nze nowombeeza obubeeza lunaku sobola kubaawo kuba bino yankubiranga simu munaye ekiribwa ekiti nyamba omperezeeyo naye kati guno omwezi gugenda kugwa sifu kinywedde ku sukaali nyamba kale kanunga kanyweyo nogamba mitanga tte nomuweerezayo 10 nogaa kati ate oli awo sukaali nafunye ate ekyokulya tugulye kale kawunga okole booti ne booti ate obuzibu obuli ku nyange nze mumuyamba sobola bw'omuyamba direct nojja nogaa nti mama nkuwadde kino nakino booti ebikutokako babirala nze nagezaako muya era ndowooza ne bino ebindiko kati saawa zino kyeŋŋamba nti nze buli kimu okuntukako buli kimu ndi mu kusaanawo buli kimu okunkyankalanako byebyo kuba nalwe nagendayo nenkwata nga musista wange tannafa nagondi naluyange nga tannafa nyagendayo nemutunulira ennaku nenkwata nnyo nga enaagongo badde naye naayidde takyategereka nantwala nandaga Jasima Omusenyu biki sente zinabayeza fees nangamba Sam watusasa fees biki naye betaaga uniform ate batusaba bino kale olusi byonna nga swabi providing kuba abaana ate newali wennyini azaddewo abaana abalala waye maama wange muzaazi simanyi lwaki naye muzaazi nawe azaddewo abalala ate nabeera tojja kulabirirako bano bokka kubanga oli omusajja gwabeera naye akuyambye olabirira bano ebbanga lyonna nga olina obbalabirira bonna then nagendayo ennaku SBF ennaku yankwata nakaaba matunia maama wo tufiria baganda bo nokaba kulanga kakigenze wala nokaba maziga nokaba maziga katuna kyakola tuna kyozako nokata obusente bonna bwoyina n'obubawa noga kale zizo noga zizo mugende muyiye naye lwozibawa bwoti nokwata kashi n'obubawa bwekimula kikyankalana nga kigwawo olina kulaba nogenda noga nti ogenda kale mu bbala notuuleeyo novaayo ku makya nenkoleta manyi lwaki gwalaba onyumirwa ninga tolina byonyumirwa webuzaabuzabuza olina kuzaala kisambu olina kwonywa gulakifuna kwonywa omwenge bambi nga tamanyi lwaki okikola naye nga bwolowooza ku maamawo bolowooza buli kyogezaako mukolera nga tekisobola nokola buli kimu nokikola noweereza buno obusente ntuka nogamba mabanja nowaayo ezo nogamba ye maama mukole muti maama mukole muti kuba nze mwana aliwo nze nze atunuulibwako buli kimu kitunuulidde nze baganda bange mugwedegwe yatuzaalamu oli taata ababiri Lilian naye embeera mbi nnyo naye alaakubira nze ate nze gwakubira katulisente abadde mulwadde nankubira nangamba Sam
ndi mulwadde bantu temudwaliro waliwo bakola nabe bankubira ndi mulwadde bantu bamutute mudwaliro ntakyasobola kwera naye byategeera nabagamba naye mugabaagala emitwalo eja yambula nenoonya weezijja kate bambi era kayanyiiga lowooza saamu alina ssente tampadde bwe bambi nga tamanyi kyantuukako tamanyi byantuukako nze wano wooli makindi teriagenda ne mugamba mpayo mutwalaga gwe saamu olina ssente naawe olimba bino obuzaabuza olina ssente abamu batuuka ne baŋŋamba olina kyobika olina kyogoba ne bagamba nina kyengoba naye tetojja mukakasa kubeera ye tayagala bimanyi ebyo tojja mukakasa nobeera n'omukazi kati ze nalinako omukazi ewaka kati toli mufumbo mukazi naye yagenda nabeerako n'omuwala ewaka katubeerawo nga yenga bambi ekyamunyizanga ndozanga nywa nnyo ate naye buzibu naye yali anywa bambi naye nga ye amanyi nze mu kunywa kwange nnyo nona ssente era amanyi mbeera mu bakazi naye mugamba nze nina ennaku yange naye sijja gikunyumiza bwe naagikunyumiza ate nga namuwa muleko mulina ebizibu byammwe bwe naagikunyumiza yange nenkera ku makya nekutwala olabe ku nnyange eggula oyinza n'okunkyayirawo kuba ojja kumanya saamu onaku nnyo ennaku gyojja okulaba simanyi nti onaddamu okufuna appetite njagala naye ndeka nze nwana ebyange nganze mukama bw'ayamba ekyokulya okifuna mu budde kimu kijja gwe sokondeke bwondaba nga nze nensanyukamu nesirwa bambi nina ebingatta bingi ndeka sonanoba yagenda omwala yagenda era kati ndi byange era biwanvu ebyo ate anyway emboozi no tujja tukwata mpolampola tujja gendako ewa maama enyumize you never know ku media kuno kubeerako abantu abasobola okusolvinga ebizibu bwe bityo nina story nyingi zetukoze nabafuna abantu ababa waku magezi kati abantu abamu batereera yawali abatereera ebali awali obulungi naye nga balina ebizibu nga bwe biti so togwamu maanyi ebizibu bijja kubeera nga bisolovingibwa naye kyemmanyi nga ku maanyi tutagenda kuba maama tulabeyo nyambe mulabeyokko kwa SB Media tugusa ensonga tuteekamu akasente bannaffe anana ab'omouth wash baga nti amannya agaguba akamu akawunya amannya aganyonyera nga otadde ekyokunywa ekinyogogoba ekyokya gavamu otusasayingo gasenyeza tusanyesa kanana ab'omouth wash ojja kubeera nga otereera Tamale and Sons bali awo enatete ku Central College bagamba nti bagula n'okutunda ebintu ebikozeeko nga bikyali mu mbeera nnungi bwalina kyatunda osobola okugendayo bwalina kyayagala okugula byonna byonna babirina Ziwa and Sons be bakafulu bakyesigazi kya beddings wanoonya bya beddings ebirungi ebiri ku mulembe ebiri mu origino ate nga ne delivery bagikola kubeera baziwa and Sons bali awo ku Mukwano Arcade so tujja kuba tukubawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tugenzeeko ewa maama naye baaba si byangu bino ebintu bibaayo bulamu bwe butyo Uganda yaffe mama we nnyini akuzadde asobola okumiza omusu tujja nga twongera mu maaso kufolowinga ensonga zino tulabe nga saamu ono afuna ku buweerero nze muzukulu wa Kabajja ku SB Media tugusa ensonga mbeere bulungi mwerabe Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwa-and-sons.com.
www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Fetukusensonga